tukwebaza wona osinzira okutulaba mu bujjuvu tugenda gatandikira wano n'agabatuuze abakakkanye kubateeberezebwa okuba ababbi b'embizzi ne babakuba omu ne bamutta. Bakidde n'emmotoka bano kwe babadde batambuliza embizzi ne bagikuba ne bagiggyamu endabirwamu n'okugifumita emipiira. Bino bibadde ku kyalo Kisu ekisangibwa mu division y'e Kawolo mu Lugazi municipality mu district y'e Buikwe. Ati dolo okuteeberezebwa okubba embizzi awaliwo okulira omutuuze w'essugu batale mugombola Buikwe lulo munnakubidde nnyo Paul Mukasa oyo kasikoso kiganda mu disitulikiti wa Kiso bano baatise embizzi 22 ku mmotoka kikanta namba UBA 370 waaye ng'eva ku lwengo gengedda e Lugazi. Ssentebe w'ekyalo Kisu John Kikonyogo annyonnyodde ebyabaddewo. Kati mmotoka eno bwe yatuuse tugikwata ekiro tubayimiriza tubagaba bennyonnyoleko balemedde okutubuulira wa gye bava n'embizzi baziguze. Abaluzi abalala boogedde ebyabaddewo nga beesibye okukyawa okulira awali anirya ekisiraamu okwenyigira mu bubbi bw'embizzi. Mutakiikira abasiraamu bonna. Abatengera ayita muno mu kyalo n'anoonya embizzi zaagula. Si musiraamu. Musiraamu naye abalala boogedde ku bubbi obuli mu kitundu kyabwe obasusa nga bakuma ebisolo. Ina kye tusobola kulunda enkoko bazitwala ente bazitwala banange Olwo n'omukyala sinaategeeze nga bamubyeko embizzi ye era eri mu kwezo ezibadde ku kanta. amanya embizzi geeri ewaka erinaggwako Yeeriwa. jangu ogirawe weeriwa. Poliisi eresikasiri nyine gy'emmotoka okubadde kutiikiddwa embizzi nga nayakubiddwa n'ebitwalibwa e Lugazi. Eno gye tusanze abantu abavudde wa Kisu ne banenya abantu b'ekyalo okutta banne bagambye nti babadde basuubuzi ba mbizzi era nti badde baziguze mu bitundu by'e Busoga. Kaiganga, Kaliro, n'evaayo n'ebbaluwa. Nze omu ku bananyini embizzi zino kuba mulimu ssente zange naye ekikolwa abatuuze kye bakoze kyokutwalira amateeka mu ngalo kibi nnyo kuba embizzi zino tikuli embizzi yadde n'emu ey'obubbi. Mukasa tumusanze mu ddwaliro Kawolo n'ategeeza nti wali yasuse kudduka naye yabadde atasabulamu kuba abalya balaze ebiwandiiko kwatambuliza embizzi ne baganda. Egonga giweze ensooka nziruka ne bannoonya ne bankomyawo. Omwogezi wa poliisi mu bitundu bya Ssezibwa ne Butoto akisiza ebibaddewo n'agamba nti poliisi etandise okunoonyereza. Ewe wedonga n'abatezi okubeera ababbi b'ente bagudde kabenyi nga batwala ennyama enzibe byabadde ebitundu by'essenene ng'ennyama y'ente bagitemetemye bagipakira mu mmotoka. Babadde babbi bange zente zibaddemu nga si mbaage wabula nga bazitemyeko emitwe n'amaliba gaazo. Baali batambulira mmotoka ya buyonjo namba UBE Lunana S Kachaweshe ng'enda kigayibwa tebazibye ebitundu eby'eggomba. Otunulira ku nte eyo n'etema gye bagitemyemu bo baagala byamangu. Kigayibwa nti bano babadde bana babiri ne badduka olwo dereva Tamale Peter nomala ne bakwatibwa ne bakubibwa bw'omunaafa ng'atuuse mu ddwaliro Empigi. Emmotoka yabo gwa Kabenyi bayise kasiri nkyuka abalenzi ne beekingira mulimu ennyama y'ente enzibe oli abasawo ebibuuzi ne boogera amatankane ekyaddiridde kubakuba abakubiddwa kigayibwa nti balina bboca mu bitundu eby'Entebe. Entebe omwogezi wa poliisi Mutubye Katonga Lydia Tumushabe yayogedde ku bubbi buno. Kubiriza abantu ng'abo mubakwate mukubire poliisi tujje tubajjeyo. Mukaza Kivombe ne Joseph Kino byakusakidde eggulya ino lwa Kadde TV.